Omubaka wa president mu district ye Wakiso Justin Mbabazi alayidde okwanganga abantu bonna abanaafuna ssente za government ez'emyoga ate ne bazizza mu bintu ebirala okwawukana ku ebyo bye baayanjula nga basaba ensimbi zino mu kusooka. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe yalina ebikira ku bino. RDC Justin Mbabazi okutuka ku bino abadde mu nsisinkano n'abo abavunanyizibwa ku kulaba nga ensimbi z'emyoga zituuka ku bantu ate bazewole, era n'alayira nti tebajjanga bo gavumenti kukkiriza muntu yenna kuzanyira mu nsimbi zino. Mu Wakiso twogerera twagala kulabula naddala sako ebeefunye ssente nefuna ne certificate tibannange mukozese ssente zino bulungi, so si kufuna ssente nga temulina budget ndala, mulimu oboolyawo ababa bakoze ntize bwenfuna ssente z'emyoga ngenda kukola mu mbaga. Ekyo kyabulabe nnyo era twagala balabula. Ssente zino za kwekulaakulanya. Pulezidenti yazibaweereza kwekulaakulanya, kitegeeza nti temukwata ssente zino ziteeka mu kwejalabya. Oba ngenda kukolako enviiri ennungi, ngenda gulako engatte ennungi, ngenda gulako olugoye olulungi, nedda. Ssente ya kwekulaakulanya kulwanyisa bwavu. Ayongeddeko n'ategeeza nga bwe batayagala kuwulira busosoze bwonna mu ddiini, mu mawanga oba bya bufuzi, kubanga obwavu tebulina gwe busosola. Akulira ebyobwegasi ne Sako mu district ye Wakiso Henry Sendegeya tegezeza nga bwe baagala okulaba abeegasi bonna nga bafuna ensimbi zino okwewola ng'ate bwe bazikozesa. Ensimbi zino za kwewola genda bakole nga bateeka mu mirimu gyabwe, so si kugamba nti bagenda kukola mu bintu biri kusaasaanya kulya, wabula ssente za kukozesa mirimu yeewoza asasule n'abalala basobole okwewola. District ye Wakiso esuubira okufuna obumbi obusoba mu 10 obw'ensimbi zino mu ssaka ez'enjawulo. Kuba Kyabasaako Masembe wano e Wakiso. Omubaka wa Parliament owa Mawokota North Innocent Hildaman Kiyaga amanyiddwa ennyo nga Dr. Hildaman mwenyamivu olwa gavumenti ya Uganda okulemererwa okuyamba bannansi bonna abakoseddwa embeera y'omuggalo ogwava ku bulwadde lumiimamawuggwe obwazinda ensi eno. Hildaman asinzidde ku kitebe kya district y'Empigi bw'abadde awaayo obuyambi bw'emmere eri bannampigi naddala b'amasomero ag'obwannannyini baddereeva ba takisi n'abagoba ba bodaboda, n'agamba nti abatuuze mu district eno bangi tebakyalina waakulimira kubanga ekibuga Kampala kyali adda ne kituuka Empigi nga bwe kiti abatuuze bangi bakoseddwa nnyo omuggalo. Mu gurupu ezo ne tubayambako ng'ate n'abalala bwe tubayitamu okulaba nti twongera okuyamba abo betusobodde okuyambako, ate nga ne gavumenti bwejja nga bwe tukyalinze ne ssente z'Oweekitiibwa Nabbanja. Ate era nkubiriza n'abantu okusigala nga bakuuma ebisobola otuyamba okwetangira ekirwadde kino, such that obulamu bubeerawo kubanga obulamu bwe bugagga. Mu ngeri y'emu n'abantu abakuzeeko mu myaka mu disitulikiti ey'Erwengo abalina endwadde ez'olukonvuba ezitali zimu basabye gavumenti ya kuno ti amaanyi geetadde mu kulwanyisa COVID-19 era esitukiremu egateeke ne ku ndwadde endala nga tezinnaba kubatta kubamalawo. Abakadde bano okubadde n'abamu ku baaliko abakulembeze mu kitundu kino abakulembeddwamu Ssaalongo Antonio Luwagasa aba bodaboda n'abavuzi ba takisi, bino babitegeezezza Emmanuel Kiyimba omukiise ku gombola ya Lwengo Lulo abadde abawo obuyambi obw'emmere n'ensimbi enkalu mu kibuga ky'Erwengo n'eggombolola y'Endagwe. Amanya Sembusi Vincent beera tebadde nnungi ntuufu kubanga ninamu ekirwadde ekyafu ekyakawuka bali kyalina mulimu gwenkola nze akawuka nkayina era n'ejjanjaba ali ku ddagala lyange netuddeko ku myaka 16. Wendi awo Mukama akuuma badde mpisa bubi ebalenyosebu bali bubi, abantu bafudde envudde ez'enjawulo, abantu bafiira mu mayumba, abantu bafudde enjala, abantu balwadde, ate obulwadde bulinga obweyongedde obweyongezi naddala obw'enjawulo nga sukaali, HIV, mutima. Emmanuel Kiyimba agambye nti kimukubye wala okusanga abantu nga babonaabona n'ebirwadde, n'asaba gavumenti ekole ekisoboka amangu ddala eteeke eddagala mu malwaliro agali okumpi. Abatuuze mu gombola y'e Masuliita beebazizza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa olw'okubalowoozaako n'addamu okuwa ekifo omwana waabwe enzaalwa ey'e Masuliita Haji Yunus Kakande Ngono kaakano ye muteesiteesi omukulu mu yaafeesi ya Pulezidenti. Abatuuze bano okubadde ne Ssaalongo Namwanja Muwadda Haji Yunus Kakande bamusanze maka ge Masuliita ku kyalo Buyenje Kanzize era ne bamusaba atuukirize bulungi obuvunaanyizibwa obwamuweereddwa.
webala okukuuma empisa webala okukuuma obuntu bulamu kubanga abato baakona mpisa Museveni taseka yandibadde akumaasula naye empisa gy'okuumye webale nnyo webalire ddala ffe ng'abeena ab'emasuulire essanyu lye tulina liyitirivu kubanga mazima ddala twali tusigadde mu bbanga era nkwebaliza ddala okuva obuntu bulamu buno wabulaga okuva mu butongo baakutwala e Masaka okuba RDC tugambi ng'amukasuse wala naye twaguma ne bakujjayo ne bakuzza. Haji Yunusu Kakande yeyamye okuweereza obulungi n'agamba nti essira agenda kuliteeka ku kukulaakulanya abavubuka n'okutumbula ebyobulimi. Gye buvuddeko nnyini ntebe w'NRM mu ggombolola y'e Masuulita Ssaalongo Namwanja Muwada yasaba Pulezidenti Yoweri Museveni okubalowoozaako oluvannyuma lw'ekitundu kino obutaweebwa kifo kyonna mu nkyukakyuka ze yakola mu baminisita be. Mu mawulire ag'ebyemizannyo ttiimu ya Uganda ey'omuzannyo gwa rugby ey'abakyala eya Lady Rugby Cranes erinnya ebifo 8 mu nsengeka y'ensi yonna ey'ensi nga bwe ziyimiridde mu kuzannya rugby ku ludda olw'abakyala. Lady Rugby Cranes evudde mu kifo ekya 39 kaakano eri mu kifo kya 31. Amawulire okuva ebweru w'eggulu. Munnabyabufuzi Teranezi Jose Pedro Castro alangiriddwa nga pulezidenti omulonde ow'ensi eya Peru nga wakayita ssabbiiti eziwera nga awangudde akalulu akawamu mu kulonda kwa bonna okwenvunula bibya mwe yavuganyizza n'omukyala Keiko Fujimori. Pedro Castro w'emyaka 51 alangiriddwa nga pulezidenti omulonde n'obululu obusingako katono mu bitundu 5 ku buli 100 nga kirangiriddwa kaakano tyagenda kulayizibwa nga pulezidenti wa Peru omujja nga 28 omwezi guno gwe tulimu. Wabula gwe yavuganya naye Keiko Fujimori muwala we yaliko pulezidenti wa Peru namukadde Alberto Fujimori na buli kati awakanya obuwanguzi bwa Pedro Castro omusajja yali omusomesa wa primary nga ye alumiriza nti ono yamusala busazi nsawo mu kalulu n'amuyisa kulitalaba. Agavuddemu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti China yesinga ensi endala zonna mu sseŋŋendo ssensi okuba n'endiga ennyingi nga China eweza omugatte gwa ndiga obukadde 16 n'ekitundu. Australia yakubiri n'endiga obukadde 6,75, Buyindi yakusatu n'endiga obukadde 6,31 so nga Nigeria yakuna n'endiga obukadde 4,42. Irani yakutaano n'endiga obukadde 3,91 so nga Bungereza ya mukaaga n'endiga obukadde 3,45 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku mukutu Kyabasa.